olweggulo waliwo show ya Seba tegenda beerawo ku lunaku lwakutaano. Yes, egenda beera ku Serena 42 years of Lord Fred Sebata. Mu bimu abantu bye bakola nga promotinga show zaabwe batera okyalako embuga ne munange ojjako mu ba elders n'ofuna ku mikisa gy'abajjajjaabu n'osobola okubeera ng'ekivulu kikutambulira bulungi. Kakati Lord Fred Sebata n'abategesi bakyaddeko embuga olunaku olw'eggulo era bwe batyo bingi ebyagenze mu maaso. Ku bimu ebyagenze mu maaso because babeera of course okukyala embuga obeera welcomed by the Katikkiro era bw'atyo Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga mu bigambo ebimu yabadde asiima ba Lord Fred Sebata n'abagwa mu kkowe eryo ababaddewo emyaka gino gyonna nga bayimba bakuba endongo bayimba ennyimba balina engeri gye bazisengeka abasajja basabika. Tukuze kutuuka hano nze nkuze tutuuka dole y'omwana mpulira bagamba simanyi oluyimba lusi lulungi nene kakati sirumanyi sijja kulimba nsi simanyi kyekite. I don't know the hidden meanings. However adda abantu bagamba mbuno banake oluyimba lulimu ebintu ebirivaluga simanyi amazima simanyi ebikusi tebyannema okujjayo you know. Era we yayise nga na Katikkiro wa Buganda we yayise n'agoba ennyimba z'omuyimbi Gravity omutujju ku telefayino okuba nti teziddamu okuzanyibwa. Njagala okujjukiza nti ye mukama waffe kyagambye kye tukola. Kale abasooke bampa ekyabaddeyo nga sinaawo kwongera ku mboozi eno. Abatesitesi we bali wano mukyala Bigi n'abalala abamuwerekeddeko nti tugende tulabe ku kabaka waffe ow'ebweru wetubanga gwe tusisinkanye atukungira abantu be abazaana be n'abantu n'abasajja be basobole okujja okulaba ku kivulu kyange ekya nga njaguza emyaka 42 nga nkutte endongo eyo ebuulirira n'okusanyusa bye mukama wange. Ettutumu lireetera abantu amalala oluusi n'okuweebuuka. Fred Sebata ono nze mbadde mugoberera okuva emyaka gyonna gy'obaddewo seejaana mu ebiri naye emyaka egiwerako nga nkugoberera naye siwulirangako ng'owemuse. Sikiwulirangako n'ayimba ekintu ne weekanga tunagambye atya. Sikiwulirangako n'omuntu n'ogumu. Naye ate ebikusika obitugamba ne tutegeerera ddala. Siraba lwaki omuntu ng'ayina ebitone yandivudde mu ky'okkuza ebitone ate nadda okwogera ebyesisiwaza abantu. Waliwo omuyimbi bamuyita Geresom Wabuyi yeeyita Gravity omutujju. Simulabangako nze okujjako ku TV. Lwaki ayimba ezo ennyimba eziwemula abantu? Kati ovudde mu kukuza ekitone ozze mu kwesisiwaza abantu n'okubeesittaza. Era ekiruubirirwa kiki? Kufuna tutumu. Abantu bayinza okukubira endulu bwewemula naye we bikoma kubanga ekikula amangu era kifa mangu. Singa Fred Sebata yali atuwemula emyaka 4 egiyise teri muntu ayinza kumwesembereza. Kampala ng'ayongedde okukaluba. Tegeera naye nga togambye mwana nti wano vaawo genda. Lwaki oyo Gravity omutujju atuwemula? Waliwo n'omulala bamuyita Yasini Mukasa ate n'oyo we waffe eri Buddu. Ab'e-Buddu tutera kwekola ebyo yeeyita Lil Pazo. Ebyo ebintu bayimba byaki? Ebintu eby'okuyimba bingi nnyo. Tulabye abantu bano nga bayimba. Lidia Jasmine osimuulirangako ng'awemula. Naye alina byayimba nenda abantu balina obubaka bwaweereza naye ng'ate abavubuka byayimba byonna babyagala.
Lwaki omuntu omulala alowooza nti byayimba tebajja kubyagala? Kyagala kwewa budde, kyagala kwesembereza abaludde mu kisaawe. Omulimu guno ogw'ebitone muzibu nnyo, abantu tebakimanyi. Mwenna abalonti omulimu guno si kusanyusa guno omulimu okufaananako munnamateeka bw'asiba ettaayi oba omulimi bw'akwata enkumbi. Ebyokusanyusa ezo zenve ndiirwa. Abo nno abayimbi naddala abavubuka mbakubiriza, bwe muba mwagala okukuza ekitone n'okukiwangaalirako, ebyokuwemula mubijje mu nkola zammwe. Era sitwagala kuwulira ddala nnyimba ezo za buwemu. Era oyo Gravity omutujju mwabakola ku BBS, ezo ennyimba ze sisaagala kuziwulira ku BBS ne mu aba radio CBS. Saagala kuziwulira, gwanaaluzannya gwe nja okunenya. Kubanga saagala bali ab'ewaffe gye nava e Buddu bambuuze nti biki ebigenda mu maaso. Ye Ssaabasajja Kabaka bwankubira essimu mugamba ntya. Naye kiri eri bo bwe baba baagala okukyusa bakyuse. Ndowooza nti ebitone babirina naye bapapapapa, baagala ttutumu lya mangu. Ebitone babirina, bagende empola n'obugumiikiriza. Bajja kale ebyo ebigambo ebyabadde ebya Mukama waffe ku nsonga eyo, era tetusobola biddamu, bibadde crystal clear. Naye temwerabira ensonga yabadde ya Lord Fred Sebata myaka 42 agenda kubeera ku Serena Hotel nga jaguza, era awo oli waddembe okuyiga. Mbakubuuza Sebata singa yali atuwa saa zino twandibadde omucelebratinga. Kati mazima galibeza ne Katikkiro yakyogeddeko. Yagambye Lydia Jasmine esimu yaako ng'akola ki? Naye waliwo lwempulira. Kakati obuyiiya kwe kufuna obubaka bw'omutwe n'obwogeranga omutwe gugamba. Kwe kufuna obubaka bw'ekifuba n'obwogeranga ekifuba ekikola ki? Ng'ekigamba. Naye bw'ofuna obubaka obukka wansi w'omusipi, kubanga era tebwogerekeka n'okubikka ebiri wansi w'omusipi bibikkibwa, era oyina okubikka so that omuto amanya kirala n'omukulu amanya kirala. Kati challenge yaffe gye tulina nti nno ffe tuwemula buki tuleetanga bwe kiri nti kirogaliza enkyogerera wano teri kintu kinyumanga kuwemula singa omuntu awemuza amagezi n'enkuwemuli ano oba ovuga emmotoka n'otukaali ku biwologoma fudde nze oba otegeera. Naye teri kintu kibi nga muntu kuwemula n'omwana omuto n'aseka nga kyasekera kyekyo. Ate nno munnange omuntu wakuwemula olowooza oseka nti binyumye? Oseka because oswadde naawe. Kwe kuseka amagye mu lukufu, tuseka amagye mu lukufu. So kaliza kyensaba nti obuyiiya tubwongeremu. Omuntu agambe nti omusajja yawandiika pen bane ekisajja kyateekanga obudde mu kulowooza. Okay, kale katweyongereko era ku nsonga y'emu ekyabadde mu lukiiko lwa